Manila. Are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Hela kadewe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafinika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi chidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwowo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Kale twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi, amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasali Shamsia. I'm a member from the Elite Little Hijabis.
I call upon all parents to register our fellow sisters for the little hijabis. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye nninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts kumandi gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Bigger biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Oluseke simulimu. Ogenda kutuuka emyaka 4 ng'okyagatta mu bbaala osanga bakyaliwo n'obagamba njokyayo emyaka 5 njokyayo atandise wadde watandise bulungi nnyo naye n'oyingirira oluseke mulimu n'oyingirira akali mu kaffe naye kati ddaaga kati oba kati abaana abato bo bakulaba kati wa myaka gyabwe naffe tukulabanga ow'emyaka gyaffe kyokka obufaananyi obwafuluma nga bulaga toli wakati oli waku mulembe gw'abamuteesi nedda nnyabo otandise okola ebintu by'amakona zubeede ebyo ebya interest obwezityo saba tukuze tukulaba ekisinziira kisinziira ki nange era nina be nakulandaba saba tukuze eddaga oli ku TV mweka famire yammwe yali eyina enkolagana nnungi n'aba TV 2010 wali mu class ki 2010 nali ku university nga nze nkola katogo nga gwe watandika dda katogo yatandika ddi kantestinge ku bumanyi bwo katogo yatandika mwaka ki katogo bamaama batugamba tibalabanga akatogo Zubedo okola ki ekyo kyennyini soko okinyinyonnyole tutandike okola ki ngezaako kuwa abantu historewo kuba papa pate yali ejjuddemu baana bato abaana bano ene wabaleetera naye agitegeka nze ndaba twewadde obuyinza bungi nnyo kuki ku nsonga z'abantu abalala twewa bakiyita self importance okwewa amakulu mu nsonga ezitali zizo actually it's across oli yezimbira akayumba ke ne bagamba kakayumba kabi
kakati singa yagikyusizaamu bw'ati oba byatandikira ku mupiira agamba oli asambye bubi yandisambye bw'ati ne balaba nga ekyo tekimala ne bakizza mu mbeera y'obulamu bwa bulijjo ovaayo oyambadde ebintu ne bagamba tonyumye nozaala abaana bo ne bagamba oyo omwana si wuwo oba teyandibadde bw'ati nozimba ennyumba yo ne bagamba ennyumba yo bannaayo embi kubanga lyokoledde otuwa otya eyo ennyumba oba okitegeera n'ovuga akamotokako ne kakusikirako ku kkubo nakkuba ekifaananyi ne woobikola nga gravity ne bagamba ezo ssente za mubi wa musolo nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba ki wamma real time with Mimi Shamima Yanja lyerinnya lyange mbeebaza okubeerako ku executive media nga mulaba okuva Monday mpaka olunaku olwokutaano tubeerawo wano essaawa 4 ez'okumakya so gwe tuninga obeereko olinde olabe ani gwembeera nkuleetedde programu eno eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited balina butta omulungi eŋŋano ebintu byonna by'osobola okuba ng'okozesa ewaka naddala mu kufumba ojja kwekwata aba Nile Agro Industries Limited leero ndina omukulu naye kati ddaaga kati oba kati abaana abato bo bakulaba nga ti wa myaka gyabwe naffe tukulaba nga w'emyaka gyaffe kyokka obufaananyi obwafuluma nga bulaga toli wakati oli wa ku mulembe gw'abamuteesi nedda nnyabo otandise okola ebintu by'amakona Zubede ebyo bya interest bwezityo tukuze tukulaba ekisinziira kisinziira ki nange era nina be nakulandaba so tukuze ddaga oli ku TV mweka family yammwe yali eyina enkolagana nnungi n'aba TV 210 wali mu class ki 210 kandabe 210 nali ku university nga nze nkola Katogo nga gwe watandika dda Katogo yatandika ddi kantestige ku bumanyi bwo Katogo yatandika mwaka ki Katogo bamama batugamba tibalabanga akatogo Zubede okola ki ekyo kyennyini soka okinyinyonnyole tutandike okola ki ngezaako kuwa abantu historewo kuba papo pate yali ejjuddemu baana bato abaana bano ne wabaleetera naye agitegeka naye nga buuza ku bantu kati oyagala mbabuuze ntya ng'omaze okwonoona ate nyonoonye eki mbadde just nina kyembawa tusanyuse okubeera wano Zubeda mbadde mulaba eri ku side naye nga ngamba maybe one time tulituulamu ne tunywamukko ku mazzi era gaagano tugaliko so mwebale kukola amiina nammwe mwebale kukola mpolampola olabika bulungi 5 billion tezibanga ewaffe tezaatuuka teziyita wammwe zisooka wammwe mwabali ku committee fe tuli eno mu ba members omanye ebifo byonna twabyewa mwe ba secretary finance administrator kati nze ndi just member ate nga ne ba member tubateekako obukwakulizo bungi waliwo yankubira essimu nampa obukwakulizo ngamba ize katubiteekeyo noteekayo tuteekayo byansi byakuleka sanditaddeyo kyogamba abasinga baagamba bukwakulizo bungi ne babireka obukwakulizo tebwali bungi era bwonna woba oggulawo akawunti mu banka era waliwo obukwakulizo bwolina okumiitinga so okikola oleme kikinga okiremeddeko ogeze ddaaga gwe mmanyi ddaaga oli owaffe omutima omuntu wabanga akoze singa kati oŋŋamba walwala era nga ngenda kubuuza kikiwa kyeddaga tomira naye bannayuganda Zubeda naye kati ogeze jjukira tubadde tukusuubira kubanga oli mukovu lwaki nkogga abantu banga papapa tebakyagiraba owumulamu ng'omuntu kiki owumulamu abaana wabakola otya Zubeda okimanyi nti simanyi kusaidi oba omanyi oba ogoberera ebigenda mu maaso naye kankuwe picture before lockdown yes ebivulu ebyali bikola a bit of profit bulungi nnyo
lockdown wejja abantu ne bafuna engeri empya gye basobola okukola ki okukyakalamu nga teweetaaga genda mu bivvulu ebyolukale oba nga teweetaaga genda out n'abantu bangi ng'osobola okukola zi house party oba osobola okutuula ku TV yo ne Netflix n'olaba olunaku lulamba n'olya popcorn olunaku ne luggwako kati ezo trends twali tumanyi mbuno kijja kubaawo for some time kikole ki declining naye njagala okubemu akafaananyi Easter ewedde ne Eid ebivvulu ebyabeerangawo verses ebyabaddewo verses ebyalingawo Easter ne Eid zedda ng'ebivvulu bibeeranga 8 ku 10 ng'omuyimbi awandika ka list ku Instagram Spice Dana ngenda kuba wano wali venues nga 10 ku luno ojja kusanga nga wabaddewo ku Easter ebivvulu ekya Balaam n'ekya Abitex ebivvulu bimeka 2 ku Eid waliwo Alex Muhangi what happened factors nyingi nnyo cost y'okukola ekivvulu before 2019 omuyimbi average li yabeeranga million 3 around there wetujja past lockdown omuyimbi ku level let's say aba Eddie Kenzo abaneni ayinza okusaba between 15 million and 10 million woba chaliwe that's one person kati ku level eyaliko ba Spice Fiki bani ne ba shooting at about 8 million 7 million omuyimbi ki nga kiki ekyo zizo sente abayimbi ze bacharginga kakati ojje ku level eddako enitandikibwa kaina obuyimba 2-3 oyo atakusabeeza 3 kati production aba Silk Events Phenon ATS edda babeeranga ba milioni 10-15 saawa zino okugamba mbuno oyina ekivvulu ku cricket oval oyagala stage sound lights biki woba totandikidde mu milioni 5-6-7 paka ku 10 n'okusobamu teri agenda kuwayo kakati tudde ku entrance fee sente zasigala ziri sente mmeka abantu ze bayingirira 2 gumu so wetaaga approximately abantu 1,000 oba emitwalo emeka 2 okubreakinga even kitegeeza tofunye profit nayo gyeyo cost naye woba obalabalamu ebintu ebyo wabeerawo business ntawali kati kyovola abantu nga baketi bajo abantu abategekanga ennyo events baawumulamu baabita abe yakirimu abe yasigaza sente abasinga ba retiring so maybe ebintu ebinaatereera nga sinaba nagattako URA kujjanga ku miryango buli ticket gy'osolooza n'ekujjako sente factors ali nyingi n'ogattamu n'enkuba eyo yejja tekugambye so factors nyingi so I took a pause just for my mental health endongonze yali enzise Zubeeda Embaale olaba simanyi basobola nokikulaga wano bankubako wano empiso nga ndi ku nali Mbaale ku Purple Party enkuba netandika okutonya saawa 4 yakya saawa 2 nga ziyingira 3 ezekiro imagine endongo gy'otaddemu 120 million ng'olaba sente zigenda otunudde bwoti simanyi malaria gye yava naye nafuna malaria ne bantwala ku kitanda ne bankuba drip nene ku drip nali sisobola kubeerayo ne ngamba omusawo manyi drip eno tugiteeke mu spacastom wano kebakwata ogende ng'ogirina nembeera nayo ku mulyango nga tuli bwe tuti olinda bantu kati awo ngaaliwo omuyimbi aŋŋamba ye ayagala kuyimba agende ayimbire ki nange kye nabuuza naye nga waliwo otuuka nga bikutamye n'omugamba bugambye yimba ayimba akole ki agende ne bwe yali kayo ino musasula atera of course already wamuwane deposit obviously so amala okuyimba yayimba ennyimba ze naye surprisingly Katonda akola in a very funny way omuyimbi oyo we yalinnya stage n'atandika okuyimba abantu beeri ne batandika okusimba line nga balowooza endongo yatandise dda by 11 ng'ekisaawe kijjudde so endongo eyo ne pressure yaayo oba oli mwa mutima munafu ofa
era woba osobola okugipozingamu nga we napozinga n'owummuzaamu ku bwongo yanookola ku birala you do it tobeera ku pressure. So tewaliiwo nsonga yonna nti oba nawummula bwaki. It's just factors ffenna ze tulaba. Buli omu zaalina. Yeah, olaba nga ennyanja tezitunda ate gwe lwaki oinsistinga otunda ennyaanya. Soko owummuze ennyaanya ogamba omanyi kandeete ku ffene. Yeah. So kati abaana bo abaali bakubirivingira toyina ekyoba kyabayiizayo for now. So right now the beauty eri nti nze nali sikolanga nze. Try tukola ne company yange bagita Brand Purple Uganda Limited. Drones zolaba mu Kampala ezikola drives. Foundation yezo drones yatandikira ku Purple Party. Zino zetulabe ezo drones zolaba ezibeerako emizindalo waggulu. Yes. Edda drives zabeeranga za Isuzu ne muteekako emizindalo MC n'alinnya waggulu ne muleekaanu. Nachali wange bamuyita Evans. N'aleeta yatandikira ku Super Custom. N'akyusa n'aleeta ki? Drone n'agiteekako sound. Nga sound akubanga laddu. Okitegeera. Eddoboozi oliwulira. Nga MC tatuula mabega eri mu pick-up. MC atuula wano ne microphone ye ne mixer ina computer. Yo idea yammwe bulijjo kuva mu company ya Brand Purple. Eya Brand Purple. Era nze ebintu bye neeyumirizaamu nti maybe nyinza okuba saakola sente nyingi nnyo off that event naye because of that event yakola abaana bangi. Waliwo omuvubuka omulala bamuyita Brian Skater. Avuga skates. Mumulaba mu activations. Yes, I think he's one of Uganda's biggest skaters. Gwe wali omanyi nti skater asobola okufeedinga family ye ng'avuga buvuzi skate. Nali nebuuza ne bwe bafuna sente. Exactly. Sigamba mbudo yakitandika but he kind of professionalized ekyekintu. Omulimu gwabwe. Era essaawa zino company zimuyita n'abakolera marketing. Yagujja mu kunyumirwa obunyumirwa. N'abalaga nti basobola okujja mu sente. Bantu bangi nnyo. Waliwo guy wange amuyita MC bamuyita Susu Magic yabeera ku drone. Susu yasinga okukola ndowooza ennyo. Omumanyi nawe? Omumanyi. Susu yatandikira Jinja. N'essaawa zino omuntu acontracting omulimu gwa drone omukolera marketing n'amugamba ndeeteraako naani ne Susu Magic. Imagine omuntu ave Jinja. So nze ng'omuntu ndi so proud nti because of that event mwavaamu ebintu bingi nnyo, so many successful stories zendabye nga zivuddemu eyo event. Nja kuwa example endala MC Kacheche omumanyi? Ali Mbarara. Kacheche yalinga MC nenga mwana muto netukola ezo Purple Party tours Mbarara wa. Right now wogene Mbarara n'obuuza who is the biggest MC. Bagenda kugamba MC Kacheche. Nenge tafaali erya Brand Purple oba erya Purple Party kweriri ku career ye. N'abayimbi ab'enjawulo n'ebirala bingi nnyo. So nze ndi so grateful nti nyiza obutavaayo kugamba nti so and so but waliwo ebintu byolabako n'owuliranga ogamba wadde siri mu beyond the money, beyond abantu okujja mu Purple Party waliwo ebintu bingi ebyavaamu oba ebyavaamu ebisigala nga bitambuza Purple Party. So skilling ate yo nakulabako ng'olang skilling and everything. So Zubedo olaba njagala nkubuuzeeko ekibuuzo kino. Woba okola kino kyokola. Do you go back home ne weebuuza lwaki gwe Zubeda? Ntula. Why are you popular? Lwaki byoyogera abantu abitwala serious? Lwaki platform yo yatutumu nnyo? Do you ask yourself? I ask myself. Neddamu era. Answer yo wagifuna? Answer nagifuna ku bimu. Nti lwaki gundi yange eri popular because I've been consistent ate mmanyi bwe nnina ogitwala. Manyi ekyandeeta naki kyenzirayo waka buli lunaku neŋŋamba kankyuseemuko mu kino because nagufuula mulimu. But what is that reason lwaki ozuukuka n'ojja
like buli lunaku because I know there are days wotayagala kola bino mingi nnyo naye nogamba naye newekubi ate sikiwambu no sente because toli mukunoonya sente but there's something ekikubiriza nekigamba genda otuule ogikole sikimanyi nakimanya tokimanyi kubanga waliwo olwesaakalira ddala kati ekintu ekyo bakiyita purpose and unfortunately si buli muntu nti amanyi purpose ye. Let me give you an example. Bwe twakolanga ezo purple part abantu bajjanga mu large numbers. 10,000 people, 20,000 people. Abo bantu bangi nnyo. In fact, woba onoonya influence people have, you can measure it by their ability of attracting Zubeda nagamba njagala abantu bansange wano ne bajja. That's how you measure influence. Nenga buli woddayo ewaka, you feel that is not what find abantu bakuwandikako ku social media wajikubye it's beautiful nenga there's a certain level of happiness nze ndi mulokole mba mchurch so waliwo essanyu lyoba onoonye liri eddala gwe eryowulira eryaddala eriri exactly so nawulira ekintu ekyo naye nga nkibrushinga off nga wowulira ekintu naye nogamba kankireke it's not what it is so mu lockdown nfuna messages ku simu ez'abaana oli agamba dag nsindikirayo omutwalo nsindikirayo 2 njagala mulimu nze leero saalidde batugoba mu nju naye nga ate waliwo kibayongerako kiriwa twakuwagira mu bivvulu mu papo party nga bakwongerako akuwa ne bufaananyi bu selfie bwe mutera okwekuba obadde ng'otegeka mbadde ngawo bambi but nengamba naye kakati nze siri government sina sente ziri awo mbu ngenda kutaasa buli kizibu kyaki kyatolaba bangi ate nga abantu bangi nengamba naye kati abantu ngenda bakolera ki but previously before even lockdown Zubeda ekyo ekintu kyenkugamba ekyajjanga nekibrushing off I got an idea of starting up a skills institute kubanga nasoma ono Mascom wensoma Mascom ono ngenda okufuluma university nga sisobola kwogera like as a presenter ngera sisobola na operating cameras nenga nina degree yaki ya Mascom nenyingira ku William Street nenyingira mu company mbagita MGS videos nentandika okukola nga cameraman nga tobimanyi bana bakwata ate nga mbiyigiriza bakuyigiriza eri twayiga zi theory wavayo ne theory w'omuyina oyo muyina era oba onoonya professionalism mu mawulire mbiyina like because nabisoma nenga sina ka level of practical knowledge so wenyingira ku MGS videos ne banjigiriza camera nga nkwata embaga ku convoy bimanye bakwata convoy emmotoka zijja reception inokwata ekitaala omukono kati gwa amagezi ogageze ku mukono bamanyi ko kutuya na kusala kwata ekitaala bo nakankanamu ne bavuma kati gwo kimanyi nti olumu twakwatanga embaga naye nga buno bumaid kyokka be wasoma nabo Mascom kakuyita kwe jaga okola bino anyway so njiga bya camera then nenjiga graphics then nenjiga no editing nga simanyi there's no skills ezikola mu TV era abantu abasinga story yange bamanyi ya TV going forward tebamanyi zinayingira nga cameraman nenfuka editor nenfuka producer then later on nenfuka on air presenter so nze ebikola mu TV byonna 360 mbimanyi oli full packed yes buli kimu nsobola okikola so anyway that is what struck my mind nengamba ekitegeeza abaana bafuluma ne bakola zi degree zino naye nga batuuka mu katale k'okunoonya emirimu tebasobola kukola bye basomye takuteeko naye omaze emyaka 4 oli ku university maama afunye sente taata anoonyeza sente
basula tebeebase kyokka omaliriza olina okugenda ate osasula omulala abikuyigiriza bakulese ku executive media gwalina degree tosobola bikola tomanyi kuteeka kamera mu focus yegwe okimanyi kamera saabigenda muko yadde omusajja oyo ofunangayo obudde n'omugamba njigirize bateeka kamera eyo mu focus aleme kuyitako nnyo oba waba taliyo terikko okitegeera so oyiga camera focus white balance obuntuntu obwangu then wali erina oyiga Premiere Pro, After Effects ne skills endala ennyangu yangu so that waba taliiwo osobola obyeteerako shia obyekwatiramu nze kuva dda by the way nga nkola obulango era ne relationship yange ne bebe etandikira mu bulango shootinga bulango nga editinga graphics yajja n'akalango ka shoye yalina omujamaica gwe yali yaleese so yansanga oba yali ayitawo yansanga ni computer nangamba okola kino ngamba nkola graphics kandabeko ne muzanyiramu nangamba nkolera akalango just like that nampa audio nangamba kakole nenkamukolera nangamba era from that day to this date teri amukolera adverts neboba busy akunoonya newemba busy obulango bwa Abitex bwonna obulango bwa Keti bwonna all the promoters nze akola obulango obwo naye siranga if you know goliwa recommendation exactly so anyway idea ya skills clinic etandika because of that skills gap eri mu baana baffe abali mu masomero abasoma nga ebafuluma tebalina kye basobola kola so mu lockdown messages we zijje nyingi nga wembuuza abantu bano osobola kukola kinga omuntu akugamba kyonna imagine omwana ali ku campus Zubeda akubuuzizza njagala mulimu n'omubuuza mulimu ki kyonna ensebe emukubye ng'akooye exactly so ekyo nendaba nga kizibu kinene naye nze kuva dda nalinga traininga from church woba ogenze Entebbe era abana ba mu comment section if they know my story abali Entebbe bamanyi mu church na traininganga group y'abavubuka ngoba traininga ki dance music drama nga ndi choreographer group bali bagiyita Miracle Saints Entebbe Miracle Center so na nurturinganga abaana beyond even dancing nga mama wakuwayo ko akasente akakubezaawo osavingako omuno omusasulirayo ko ku fees atayina gwe kenyini ate yes oba woba oyina engoye ziri extra noba waayo abaana abo no baali bangi they were like 35 nga we are all the same agement then just because I don't come from a well-to-do family and at least my mom yali working extra hard making sure mwina everything kyemwetaaga kati akakatini nenka sharinga neno ki group kati ekyo ekintu kikomawo eno mu lockdown nga kinzizaayo to that time when I was training abaana abo ngamba nacharinga nenzijukire ekigambo purpose why are you Douglas lwaki olina kino lwaki olina kiri osobola kikozesa otya okuyambako abalala so Purpose Skills Clinic nezaalibwa so ezaalibwa because eyambako abavubuka bano baconnectinga si kubawa mirimu naye kubayambako kubawa skills bamanyi mu mutwe gwabwe mukola so eyo ye birth yekyo ekintu. How is it now? It's really, really grown. And as far as no tuina project ya Mastercard Foundation to training abana 12 every 3 months. 120 program bajita 10x program. So muyo boba agala kufocusinga oyambye ekyo muvubuka okufuna digital skills. Ate omuyambe ko kufuna omulimu. Naye nga basinga kwagala bakyala n'abantu bava mu background zitali favorable nga zigete ezo nga tebasobola kweyamba bulungi. Kati bo tebalinayo kye bakusasulayo yadde obeetaaza bwongo na budde. Yes.
Yes, basoma ennaku 3 buli week. Kitono nnyo. Yeah, basoma essaawa 3 to 4 hours. Yeah. Kati bomala ngobawa certificates. Tuli registered by the Uganda Vocational and Technical Assessment Board eri wano waggulu Kyambogo. Eri yetu accreditation nga olaba UNEB nti bye tusomesa government ebyassessinga omwana nemwa certificate. Certificate eyo eri globally recognized. Wow. Era njagala nnyo by the way ne kino nkiyiseewo tuyambeko abantu baffe nti ne woba tuwali tosomye formal education nenga omanyi okukwata kamera eyo omanyi okuzimba omanyi okuwayaringa amasannyalaze eyo skill yennyini nnyini basobola ogyaseesinga ne bakuwa certificate. Ne bwaba teyagenda mu class ne bwaba teyagenda mu class tubayina bangi nga bambi agamba nze mbimanyi nnino nsobola ozimba naye tebasobola muwa mulimu gwa gamba nti yakutte ekizimbe nga kino nga ye engineer ne woba muyimbi ne woba songwriter ne woba audio producer nga wabiyigira ku mulimu naye nga toli tewatuula mu class oluzungu talumanyi ne skill ogirina kati bo ojja letse ku assessment center nga skills clinic ne bakwasesinga aba baita supervisor ne balaba nti nooyise oba omanyi okikola then ne bakuwa certificate. Waliyo kye bayita worker pass, waliwo kye bayita occupational, waliwo bika bisatu. Ne just because probably abantu tebekumidde nnyo mu kumanya. Naye olowooza baba bamanyi kati ebbanga lyolangidde scaling yo batono nnyo abagamba nti kannoonye eddaaga ndabe. Omanyi lwaki Zubeda? Because skills zino twazi categorizinga ng'ez'abantu abalemwa obulamu era buli wookyogera nagandi mu vocational nga bebana balemwa n'ate kati akakizannyo kakyuse nti ate kati abayise mu form education kati ate be balemeddwa kati bali mu koma weno mu skili bafunemu koki okubwangulwa okwo basobole oku naye era twebaze ne government not in a bad way government making sure we take away your assessment board nezo categories z'abantu we batyo because Zubedo jagenda wali wakiseka omwana akwate mu motoka yo teyabisoma nenga agimanyi yayigira ku mulimu nenga omubuuza ekipapula ekikwogerako agamba sirina toyina kati ewuwa akima kipapula exactly so ne wagenda let's say Dubai ku kyeyo kisobola okukola kiri ISO certified. ISO kitegeeza International Standard Organization nti ensi yonna ekikola ki ekirecognizinga so kati ejo sinza okuwa obudde ennaku eyo mpaddeyo obudde ate kimpa essanyu nkitegeera buli wofulumya 12 ndowooza oba owulira ng'ofa si n'ekyo kyokka by the way nze kasita omwana let me give you an example waliwo omwana wa getaawo bamuyita Hudson yajja n'asoma graphics yali mu senior 2 ndowooza bambi ne birema nga talina kiddako maama we n'amutuleetera n'ayiga okukola editing ne graphics so we yazimala n'agenda wano we mwali mu campaign eza NRM ankubira ngamba njagala kulaba namugamba tujja kukwatagana ku skills so yajja ng'alina laptop ng'alina ne simu nangamba bino biraba ye payment yange ya source bampadde million 10 plus wazali 8 oba 10 but it was a lot of money for omwana wa ghetto ne mubuza sente wazifunye otya n'alunteerako nangamba we yayiga ezo graphics waliwo guy gwe yakolera ka flyer just casually nga tamumanyi namumanya nti oba ali connected ku secretariat or anything omwana oyo guy oyo tandika omukozesa for his personal work waba alina artwork flyer biki so we start ka campaign trail namuteekera ddala kuki ku gaali atambule naye ng'akola content kati payment ye yasooka sente naye yali tazirabanga namugamba sente zino nzikuwa naye gulayo ebyuma ebikuyambako kola ki okukola when I saw that nengamba wow omwana ne waba omu mu baana 12 gokyusiza obulamu
kisingako papo pate 2,000 nga bazze ne badigida ne bagenda kubanga kati oyo omwana asobola okulabirira batoobe maama n'abantu abalala ne waliwo ekintu ekyankwatako Zubeda ekisemberayo ddala omanyi we njogera ku skilling I'm so passionate about njagala nnyo gyogereko because I'm so passionate about it exactly waliwo omukyalo omu maama nja kuwa ekifaananyi kye yampa embuzi ku graduation yaffe yasooka naye twamuyigiriza kukola keeke omwana maama mukazi mukulu nnyo ayinza okuba mu myaka 7 yajja nayiga kola keeki yes because tulina programs z'abakyala n'ez'abavubuka so yajjamu eri y'abakyala nayiga okukola ezo keeki ezo I think abaana be baali bamulekera abazzukulu naye nga tamanyi ngeri bakolera kati keeki ne zimuyamba okubabeezaawo okubaliisa kati ku graduation yandetera embuzi and yayogerako ebigambo sigenda biddamu but I got emotional and no one around awo yakitegeera but that word purpose nze kiba kikola mbadde nkugamba njagala nnyo Dr. Solomon ne Janice content waabwe ali tawemula bakola bintu byabwe era okutegeera bulinyo kya message gyali mu kulisa naye wali okebeddeko ku companies zakolagana nazo mpitirivu abaya akava mweno nadda mweno nti sibe bantu boyita ne bakubuuza mu boardroom waleese wakyo oba kitegeera so twekaringe mu kona ekitiibwa woba oyagala kola sente oba toyagala kola sente continue it's okay ojja kufuna likes nga tolina sente era anti bagamba nti balina kuba ku for you it is good by the company tezinoonya kubeera ku for you ayinza okuba yeetaaga quality waliwo joke Kalisa gye yakola n'agamba nti mwe mubeera ku X ne mufuna likes 2,000 si mmwe yali mufuna likes 2,000 mbuye asobola kufuna likes 5 ng'omanyi abalimu CEO wa MTN Minister wa international oba kitegeera nga yageze ku post n'agikola ki n'agilikinga so buli omwe yasanze mwererero oba kitegeera so tutandika okufuna reasoning eri a bit up noonya sente because waliwo time gyojja okutuuka nga sente ezo tojja kusobola zifuna tomanyi kigenda kubeerawo twali tuliawo Facebook ne pyu ngeweddewo tujja kukyalumu omwana ayononere ku TikTok muzeeye mutama mugamba manyi mugijjeeko kati tuzeeko ki twalinde app endala ejja so China Mart bali awo ku Oasis Mall bakagulawo edduuka eri eddungi okukamala obukamazi gweyagala okubeera ng'atosuubula ebintu birungi biri authentic buli kimu ekyewaka masowaani flower vases ennungi beera ng'oyitawo bakagulawo gendawo obeere ng'ate osuubula ebintu byonna byoyagala ebyewaka n'ebya business n'entebe bazirina sofa sets ennungi nammwe abaagala cushions ennungi nkyali n'omukulu Douglas Ranga tunyumyanyumyamu uwaye yes lovely relationship how are you love nungi amen ali atyo omukyala gyali mulungi akutumidde antumidde omugambye nti ojja abeera amanyi schedule yange ogambye otya abeera amanyi schedule yange tebagambye nti oli musajja sekibotte nedda okubuulira omukazi schedule gy'onootambuliramu ekigambo communication kyetagisa mu buli relationship weebale nnyo thank you very much tomala gakolanga alisingo nga bw'oyagala because ekintu ekikutuukako ogenda ku banka ng'olina by'oyagala okola bagenda kubuuza next of kin omanyi kyekitegeeza waliwo obuzibu obukuguddeko ani gwe tusooka okukubira kati gwe next of kin mukyalawo yes wow yoyo ebintu by'obikola ng'abazungu nkwagadde alina kubaani next of kin abasajja baagala bakazi kati babbi tebakyabateekako nga ba next of kin saagala nnyo okuteeka abantu mu blanket saagala kuteeka abantu mu blanket
osobola okozesa by the sometimes kosa my elder sister bamita Kathy oba omukyala. Yes, so bali bakwogerera byali bifu bagamba ki omukyala yagenda era taliiwo nanti bagamba nti teyagenda bugenzi erikola. Olowooza ki ekyabaawo? I don't know, but I have you here. Omanyize waliwo bye sitayogerako kati ebyo nengamba banna so kati ako kasita ne just omanyi gyali amina gyali era akutumidde katulya ddi ku mmere eriwa tuzijenga nze shia that's okay tunoonye sente nga olinawo peg boy wali katisi yeno nga flower galo katamba muisechi peg boy nze flower galo katamba bya Zubeda nti omumanyi wamma blood wange. Relationships ennaku zina abantu bazimalira ku TikTok. Kituufu. Buli omu afunamu obutakkanya n'omuntu we kooti y'amaka kati. Social media. Era yesalawo nti kati muddingane oba kati mwe tubawudde. Kubanze ndaba kooti y'amaka kati yatula ku social media. Ajja bulungi nnyo nenzija nemba nnyonnyola kati nenfuna side ne sajja n'afuna side. Ti abantu bano ne batunnyonnyola nti kati tubawudde oba mmwe kati tubagasse. Olowooza twatuukawo tutyawo. Nze ndaba twewadde obuyinza bungi nnyo. Kuki? Ku nsonga z'abantu abalala. Twewa bakiyita self-importance okwewa amakulu mu nsonga ezitali zizo. Actually it's across. Oli yezimbira akayumba ke ne bagamba akayumba kabi. Kakati singa yagikyusizaamu bw'ati. Oba byatandikira ku mupiira. Bagamba oli asambye bubi yandisambye bw'ati. Ne balaba ng'ekyo tekimala ne bakizza mu mbeera y'obulamu bwa bulijjo. Ovaayo oyambadde ebintu ne bagamba tonyumye. Nozaala abaana bo ne bagamba oyo omwana si wuwo oba teyandibadde bw'ati. Nozimba ennyumba yo ne bagamba ennyumba yo bannaayo embi. Kubanga lyokoledde otuwootye eyo ennyumba. Oba okitegeera n'ovuga akamotoka ko ne kakusikirako ku kkubo. N'akkuba ekifaananyi. N'agamba mulabe munnamawulire wammwe gwe muwagiridde ebbanga. Kyokka ne woobikola nga gravity. Ne bagamba ezo ssente za mubi wa musolo. Mweyagale. Ne kati abatogera basanyusa oti. Ndowooza kola bukozi kikyobireke. Kola bukozi bintu byo. Life yo gicrafting nga gwe wooliramu essanyu. Tetulina budde bungi wano. Ebisigadde obireke. Ebintu ensi togisaako maanyi. Togisaako maanyi. Kola ky'osobodde mu busobozi bwo. Because bano abantu bano boyagala okusanyusa. Bo tebasiima baaba. Baba. Oba tukole eki tubasiimise. Papa pate bw'ogiwummuzaamu. Lwaki ogiwummuza? Lwaki agiwummuza? Bw'obayita ne batajja, lwaki tabireka naye? N'akola ebirala. Bamuzaalira kola ekyo? Ebintu abiraba abantu tebakyajja, naye abatusibyeko. Bw'oba bategeera kati. Nze era nkola ebintu byange, kyobola nze nsirika nnyo mu kasonda kange. N'okola ebibyo by'olina okukola. Wafuna akazingako. Olina gye watuuka. N'obalabira eyo. Agambye ate? Baba. Alonde yateekako amaanyi juzi. Nkubira akasuku nenga akasuku. Musajja nga ntaddeko amaanyi. Kiki? Namukola ki? Nga nze sirina bigambo. Atolooza oba olina kyewamukola. Kiba kiki? Aba ayagala kuba kufa kuba kati atunatulamu n'agamba daago ono sirabe lwagenda kunziramu. Nakkuba paka kukufiirako. Mpaka bwe gamba naye kambuuzeeko ku yennyini amuleeta nti wange omukulu olimbye namukola ki? Nati namuleeta naye yali tamanyi kigenda mu maaso. Abatamanyi anti abatabimugambye nti yogera ki? Naye bambi let me tell you frankly kati nze ng'omuntu ali ku side ena consuming content wa Zubeda. Olumusebo jano n'oyogera ekintu naye tomanyi impact gye kirina ku muntu side eri. And some people think that some of us are strong. Babimanyira. Ajja kukitegeera. Naliko Amsterdam ne meeting Peng. For the first time nali like we had never met. Twakola the interview. Nali ku kisawe kyenasooka nga
because twali tugenze kola papo party ya Amsterdam last year but one ajja ku kisaawe Ricky MC Richie MC Richie angamba jja tugende tukime peng nenga peng enda mu kimaye peng ampisaamu eggaali ngamvuma nnyo agamba ajja tugende pengelo feed so tugenda tutuka ku kisaawe yali ne mukazi we bambi ne mu meetinga kina soko mubuza nga penge nakola ki nali mbanyo balina answer jagenda okumpa yagamba ki mbeba vibe naida wallahi akopenge namujjaka amanyi boy wange nnyo kati no nam understanding by the way nam understanding nanga tukolene kano ka video bambi tubonge ku bakazi baffe nakola ka video nagamba ye fa ina bakazi abalungi je kaine ku TikTok yange bambi oshitegera but I understood him yes nekati wobanga tuli so strong sometimes bambi nzo ku breaking it down abantu ne ba breaking that down namukola ki ebintu ebibeera mu bisenge by'abantu nga beebase ekiro tukirekawo so nga njagala okuta omukulu munzikirize sisobola kumuta nga simubuuzizza akikola atyo okubanga ebbanga lino lyonna alimaze mawulire ki ekikufuula ow'enjawulo mu programu yo gy'okola okuba nti abantu tebagikoowa abantu banyuse nga bagamba badde kati nkola ne neebaka ku seeti nina kyali wange abadde akola ebbanga ddene ku radio ddene nnyo yanyuse ne mubuuza lwaki okitadde n'agamba dde natandika okutuuka ku seeti obanga programu nagimanyiira nga boogera ne neebaka bannange bagenda okuŋŋamba nga nze neebasi nangamba simanyi naye natuusenga oba nkimanyidde so gwe okimanya ejiyinza ekyokuba nga ogikola ebbanga eryo lyonna naye nga tekutama ate nga n'abalabi bo tebakukoowa so Zubeda nze newa challenges ojjukira nze sibadde ku same station yes I know for the longest time ngenze nkyusa stations buli wokyusa stations osangayo experiences impya obeeranga ddamu to rebuild yes but also nze nkola only 2 hours sisiiba ku TV ku TV sisiibako nzija ku 4 neva ku saawa emu aize saawa abasinga beera banyusa so during the day ndi eri mu skilling graphics bulango content creation different things so ngenda okutuuka ku TV already mbeera manyi what I'm supposed to do ngattako ka professionalism kali aka mascom akamanyi nti this is what I am supposed to do omanyi professionalism oba togiina still however talented you are nga let's say for example producer we yangambe saa mukaaga nenzija 45 minutes after lwakuba nina erinnya that is wrong waliwo omuyimbi omu Kalisa yamuwa appointment okujja yali ayagala bulango bwa show namugamba jankusawa 3 ez'okumaca yes omanyi sawa ze yajja sawa 8 azekola ki ku meeting boss amuwa bulangera amuwa bulango because munene muyimbi weerabira nti oyinza okuba so talented naye ogenda kwejjako ebintu bingi nnyo so ekigambo professionalism is what for me I drive with professionalism egenda ne preparation nti Zubeda abatanaba kujja kola sheno yetegereza okumanya bye bino Douglas ebimukwatako eno side ayagala ogendayo tayagala agendayo ate no keepinga because right now tuli nnyo ku clicks kaliwa kanatamba katambudde katya ate weerabidde nti ate gwotudde naye muntu human being you know waliwo byatayagala kugenda so that level of professionalism abamu bambi tebakola ki tebakirina then abamu balina that fame oba amanya ali so talented samanyi ejjagattawo buli wamu newe nzija late ku show newe neebaka ku show newe sitateekayo mu mwoyo nkikoledde ebbanga nina following ndi talented but every single day olina okwejjukiza your purpose lwaki oli awo toli awo because oli wakabi nnyo toli awo because
gwe asembayo mu baakabi. No. Take it like bakuwaamu buwi. Katonda oba Allah yakuwaamu Zubeda n'agamba kwatamuko. Kinyumirwemu. Banje era baakoze eki. Bulungi nnyo. Sigamba mu ng'afudde. Nga waali. N'akugyamu bujja. N'agamba Zubeda nkuwadde mu kimala. Ne omulala kakwata. Ate bale si bantu be bakugyamu. Tebalina olw'olukusa. Because si yakuwa. So for me, mbeera ntegeera my purpose nti I'm not there for by mistake. I am there for a certain purpose. Akatalekeka. Abavubuka tewali mirimu. Tewali mirimu. Ate government si yegenda otuwa emirimu. Tuyina ebizibu bingi. Kankuwa ekizibu ekisooka. Tuyina ekizibu kya school dropouts. Abaana obukadde 10 plus be bayingira primary. Abafuluma primary bali milioni nga 7. Abafuluma secondary senior 6 ne bafuuka nga milioni 2 oba 3. Abayingira university akakaddaka. Abaala bonna baliwa. Kyekyo ekibuuzo naawe kyolina okwebuuza. Ate njogedde ku basomye bokka. Tetunnayogera bataalinnyayo. Kati gwe otuddawo gamba gavumenti tugikyuse nfune omulimu. Zubeda aveewo watudde nfune omulimu. Muluddewo nnyo. Muluddewo lwaki tonnyuka obuweereza. Naye ng'ekizibu tetugenda kisolvinga. Ekizibu tulina kisolvinga nga ffe tulina bye tutandiseewo bisobola okumultiplyingako emirimu egyo emitono egiriwo. Zubeda abasobola okuemployinga abantu 5, Daga n'akola skills clinic na training abantu 10 oba okitegeera. Ffenna ne twekwatirako nga tetulinze gavumenti erina ebizibu byayo bingi. Saagala tugifokasingeko. So omuvubuka ali eyo weekwatekwate blood. Tewali agenda kujja kusevinga. Woba olina ekintu kyosobola okuyiga ewakaawo ku mikwano gyo oba neyo gy'otambulira kikwate kiyige. Todduka kubuuza abantu munansasula mmeka nga wakayigayo mbuno omwaka gumu. Funa skill eyo manye nti no njiyize 100% ne wabajjawo omuntu omulala Bazubeda ne wa hiring abantu abalala 2 era jagamba oli gaye yali akola n'asinga. Ne bakuwadde omulimu ojja leeti toteekayo mutima kyokka oyagala ssente nnyingi yegwe y'omumbu ate emitwalo 5 sizikwata, emitwalo 2 sizikolera, oyo ankeeza nnyo, ankubira amasimu, bampa waaka mungi, ne ku Sande bampita muganda wange. Ebyemirimu bijjeemu ekyejo, otherwise ogenda kutuuka emyaka 4 ng'okyagatta mu bbaala. Osanga bakyaliwo n'obagamba njokyayo. Myaka 5 njokyayo, ogwo si mulimu. Oluseke si mulimu. Zubeda kankoma onyinza okwona. Atandise. Wadde watandise bulungi nnyo. Naye n'oyingirira. Oluseke mulimu. N'oyingirira akalimu kaffe. Mbutuufu kati ke batutandiseeko musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.